full figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera full figure mulalu n'erinnya full muliwulira bonna batwala baba wa misoni yawe kati ababulira misoni entuufu gye bamuwa baba wentambula oyo kye bamutumya kyogere nga sina kyogere era kyanoonya mu Nuupu akimanyi era ndabula abannuupu mbalabu saagala kwogera byamabakama byange naye kye bamutumye kyaba ayogera zanjemu kubanga I'm not a fool I'm not a simple mmanyi bwe nnwanira as myself negaana ebikola bya full figure era ndabula ekiwala ekyo kifull figure simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana simanyi lwaki ekinneesonyiwa oyo akyasobola okufunisa omukazi obuto asobola okuyima era ne bakakola mwegombeko kyali mu pamba mwegombeko ki feeling nzijjawo oyo awunya lwaki nzita feeling nzijjawo kati njagala ayogere mangu miso gye bamuwadde nga sinajyo kuba nze ne batwala ekibulo oba basi bamutumye mu Nuupu akimanyi kyabaakola nzalebe anonye luwenda wayingirire watuze kyamutumye nzanveeko otherwise nja byogere ekyokubiri manye okuwana as myself asolanga wuya ngenda kutekayo emisango kati njagala ndage ebbaluwa z'abalala njagala ndage wenjagala omwebakirako nze nina abaana bakulu bali kusomire balaba oyo nosensi waabwe nze nakowa nosensi nakyuzinga peace nina omusajja wange omusajja wakunanyi badokita mulamba kasisaba kumingiza nosensi kumulaba nenateekayo kesi yange tuwere nembe mateeka yerabira kintu kimu nti olwo convict ate njagala mbajjukize nti pulezidenti w'eggwanga yavuddeyo n'agamba nti ennaku z'omwezi gasatu mu yalagidde omuntu yenna abaddeko mu 45 tebamuuza mu public kwayo muna public ekyo njagala muntu akijjukire bulungi omuntu obaddeko mukomera emirundi egisukkamu ebiri emisango no bail kati ntakulanga okimanyi nze siri mugoberezi w'NRM ndi musajja munna Nuupu era njagala kufiirira nsi yange ekyo kimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje nsazeewo nga ndaba nti mubutuufu siina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba togenda kufuluma ggwanga lino kola be bakulagidde okukola live full figure siina miso gye nakuwa sikolangako naawe diiru yonna ndoba mutuba yonna yonna siina kye nakutuma please give me put a respect on my name nakolanga full citizen nakolanga omwabuzi wa president nakolanga as the mother kuyamba enkwenge mutuwadde emitima egitakyayamba mutuwadde obubi tuli mu kwenge mutamanyi mangi genkuletedde olunaku olwaleero ene News Park Channel kulikayo mu kusinza gwe yasobodde okuba nti nate ogenda olunaku olwaleero tugatandikirawo sagala mbere nga nkulisaawo Palasa ali mu maziga olw'ensonga nti munnange Tamale Mirundi Junior abadde ku ludda lwe kaakati naye amuvuddemu Tamale Mirundi Junior mwesige nga weesibye bbiri ono ali ebigambo bye akatambi kaakano oyo mwana nno katika mulagule let me tell you these facts oyo mwana bw'atasala muliro omwaka gunayinza obutagumalako nga mulamu mube yakubye mulimu omwana wa ssenga wange I even regret bwe busungu buno mpulira ennaku mpulira okuswala mpulira obusungu olunaku lwe nasanga embwa eyo. A few moments later byonna babiŋŋamba era alien skin my brother nkusasira byonna ebyakukozeeko ebyakukozeeko Mara Junior omwana wa ssenga wange naye nga tuli mabega go ensonga z'omuyimbi Sebata tezinaba kuba nti nate eziggwa Abitex avuddeyo n'amutabukira amugambye gwe naawe totukabirira promota yakuwana ssente nnyingi wali ogwana kuwa millions 2 businga wali munnange oyagala ssente nnyingi wandibadde ekivulu ekyo okyetegekera Abitex atabukidde Sebata ono n'avuddeyo alyoka agamba nti teri ssente n'emu egenda kubeera ng'ekwongerwa jjukira mbu bano baali balagaana millions 110
Sebatta kw'ossa ne promoter. Kaakati nno concert wezaggwa nga munnanga amusasuddeko ssente mbu ezisukka mu millions 9. Okitegeera kaakati Sebatta anoonya ka balance ako akabulayo kabeere nga kamusasulwa. Abitex amugambye tosuubirayo ssente endala, sirika n'okusirika. Kati ebivulu Fred Sebatta babanga promoter yakuteeka mu ssente atazijjanga. Bw'oba ng'oli w'amaanyi lwaki mukono teyajjula? Lwaki masaka tewajjula? Kati oyagala big agenda atuna enju ya maama we ajja kusasule. Ezo ssente mu bulamu ani yalasobola okuzituwa? Bw'oba omanyi tuli mu ssente lwaki bujjo tuweetegeka? Amagobo gatya? Fred Sebatta nabo n'asaddaka magujja. Big event agenda kongera wadde omunogono satego olina okumuwa ssente yakuwa nnyingi. Orosa na milioni 25 akadde milioni 7 yamuwa milioni 9. Gweto zimuwa. Ngozimuwa kuchina. Gweto zimuwa. Babanga lwacha abantu bafika nga ku message. Sebatta wali muyimbi yafunye ssente nga Fred Sebatta music industry. Yakwatanga briefcase n'ave Masaka nga ssente zijjudde mu bbuutu. Kuvadda nga erwabenge ku Mande, Matete ku Lwokubiri, ku Lwokusatu Erukaya, ku Lwokutaano mu Nnyendo, ku Lwomukaaga Kyotera. Awo wonna nga ssente yasasula abakozi bonna babeeranga weebale nnyo. Fred Sebatta ssente zino nazikuŋŋaanya manyi omuntu bamubuuza waawe yateeka ssente kubanga ayinza okuba nga yazifuna namaana galya mu nnyumba n'azookya zikwata namala n'azigaba. Fred Sebatta mu music industry akoze buli kika kya ssente naye omukulu Fred Sebatta ekigambo ekituufu omululu gwamusukka gw'omulaba ng'atakuta omusajja takuta ayina omululu okumufunamu ssente osiitaana. Omwana n'asalawo eyo erina kyo twagisalawo tugenda gitegeka. Omwana muwala neyewola ssente n'ategeka Fred Sebatta bakkaanya milioni 10 ze naweereza email Jeno Maina naye bambi ayamba abantu natugekiseera n'akoowa. Ayambye music industry ministry za government zikola Jeno yakafiiramu Jeno Salim Saleh nga bakyagadde emiryango ku lunaku lwa Serena. Fred Sebatta ng'alemedde ku popopo nga gansigenda kuyimba nga tebamazeeyo ssente zange milioni 9 gali milioni 9 bali ba mwaka 2010 osigala emyaka 9. Omusajja yali badde agamba nti bantegese banzisiza mu bantu ngenda kuddamu bankoleze nkole ekintambule. Jeno Salim Saleh yataasa big ku ssaawa esembayo ng'ali mu kaaba ku Serena miryango migali ng'ayagala milioni 9. Jeno n'aweereza milioni 10. Promoter tiyakwatako wate yali akwadde obunego nusu n'akwata milioni 5 n'akola video. Anti oyo ne video Sebatta ne video yasobola gyega anti Sebatta ogamba ekitiibwa kye kirabikira mu kuyimba. Sebatta ngo 1-on-1 tagala kuba nga mutyoboola si mwerufu n'akatono n'akwata milioni 5 n'agenda ku stage bakwata milioni 2 ne bagawa Steve Gini n'ateekako ebyuma. Waliwo milioni zinga 7.5 nezigenda ku Serena ebyokulya. Waliwo n'abaali babanja awo bamukola n'okumukwata big ababanja bamanerenda kuba ye life wa promoter gitutambuliramu lwa Sebatta milioni 10 big event yakwata kuba Dominic Nusu. tuwage boss wa boxing ayitibwa Moses Muhanji avuddeyo nalyoka agamba nti agenda kubeera ng'ategeka Palaso akwesa ne Alien Skin musuubire ebikonde nga we mwalaba ekikonde ekyaliwo wakati waba ex Bashira Gashumba. Kaakati nno boss wa boxing avuddeyo nalyoka agamba nti ssaawa yonna twandiraba Palaso ate era twandiraba ne Alien Skin nga beekuba ebikonde tulabani yani
kati waganga olaga tiimu Alien Skin tiimu Palaso okitegeera naye tosala eddiiro ng'ekikonde ate kitandise. Ene Newspack channel subscribing likinga tereka obubaka bwawo mu comment section kiriza tubeere nga ate tukwongerayo munnange Pastor Rosias Bujingo okuvaayo n'abeera nti nate awalampa n'okuvoola n'okuvuma abasiraamu bakyagenda mu maaso n'okutabuka era simanyi pastor gye binaggwera naye nga munnange abasiraamu batabukidde Pastor Rosias Bujingo. Mu mawulire amalala omwana Bridget nno waanaakulako okuvaawo simanyi we banaamunnyonnyola nti eno ennyumba munnange baagizimbira ye ne bazadde be. Omwana kimu bibiri agamba ennyumba yange katukuwa akatambi kano. Bannange Bridget wangi uli otya gendi buuza ku bantu obooluganda Mukama yeebagibwe amanya gange Namingo Bridget Mulembe ne bajja Mukama kubanga ennyumba yange etandise. bannange ennyumba ya Bridget etandise yiyo omusingi bagusimye materials zijja mu maanyi siminti ali mu nyumba yakayumba bakajuza siminti naye bannange Bridget kale weebaza abantu beebaze kumpa ssente ne bandimbira ennyumba yange. Mukama abawa omukisa. Anko Bebe Kulu n'abalala bonna bamukwatiddeko. Bwe tugendako ewa Calvin Kayanja avuddeyo n'atabukira Abitex ne bapromota abalala abavuddeyo n'oleka bagamba nti Alien Skin tagenda kuddamu kulinnya ku stage okumala emyezi 3. Ono n'avuddeyo n'oleka agamba nti mwerimba temuyina buyinza bugoba Alien Skin ku stage. Calvin Kayanja ye ali timu Alien Skin teyeetaaga kumanya akatambi kaakano. Abitex ne bapromota banno temuli authentic kuwabula Alien Skin wadde okumukangavvula ku nsonga yonna. Tukujjukize mu 2023 abantu abafiira ku Freedom City abasukka mu 10 twakulabako mu kkooti naye tetumanya ani yakuddiza license yakutegeka bivulu. Ekisooka mukole press conference mutunnyonnyole families ezaafiirwa abantu baazo ku Freedom City ku lw'obulagajjavu bwammwe mwazidduukirira ddi. Oba ekyo tekikola makulu. Ekyo tekikola makulu. Era mutubuulire mwami Abitex musinguzi ani yamuddiza license okutegeka ebivulu. Kati awe tuvaawo mutandika okunenya Alien Skin n'okumuwabula. Musobola okwegatta nnyo okugoba omuntu ku stage. Nga temusobola kwegatta kujja promoter yalagajjalira bulamu bw'abantu mumwe. Muyimirira mutya n'omusajja gwe tutamanyi musango gwakomawa mu kkooti ogw'okutirimbula abantu 10 plus ne bafiirwa obulamu bwabwe ne mutajja wadde okukola press conference ogamba nti family zino tuzidduukiridde bwe tuti kati mwefuula ab'ekisa ekingi eri abantu olw'okuba muyina gwe mwagala okulwanisa. Temuli authentic, temuyina no authority, muyina ebizibu bingi nga bapromota. Mumazeewo obulamu bw'abantu bungi, mulina obufere bungi n'ebizibu bingi mu buvulu. Nga concert ya Spice Dana munange esembedde akyagenda mu maaso n'okwegaana eby'okuba olubuto. Jjukira nti omugambo gutambula ku mutimbagano nti munange mbu onaali okitegedde akatambi kaakano. Ngopa mbokuba olubuto. Okuzaala bakopaani. Mbu olina gw'okoppa. Nabe nkoppa. Okubeera olubuto. Nokugamba gola bolinga ali nogamba nange kambe anyumidde kwagabya ku bagabayo mme zebye mpulira zibivasi byangu okusindika omwana si byangu banze muzadde wange mwekitiibwa mama wange mwekitiibwa bwatula kunyumiza kati awo naawe okoppa ogende mu bintu byebimu naye munange abuli muwamwago ekizokokoppa kali for that matter singa buli omu ali mumuleko omwana akuppe kokko nawe koppako ani nawe koppako awo tuli asigadde akizeemu nti ku lw'ebigambo yaliba ku lw'ebigambo bisusse nange bawo buli wiiki nina okugenda nenneekebeza kituufu sinakimanya naye
It's confusing. Yeah. So answer tajina kati. Naye tulaba obudde kye bugamba. For that matter. Kubanga nakera newozaako ne bigwayo. Kati nga jjo nagambye sirimi ate nesanga enkyanga bangamba ndi ngamba omu kufe mukyamu kyeka ndi mukyamu. Oyo mutu yandi omutuufu. Kubanga mukabeza amaaso. Amaaso abantu bagakebeza sio. Olina akosa amaaso ge n'agamba oyali. Kebezanga. Naye mukologo. Awo yangamba mbo ndikopa ngamba kati ye mama we yali amuzala yakopani. Wala bagamba tuli mukopa. Lekwe kumina ku Newspark channel okola chamanyi mukwano video eno jiwe like lekoba kaba mu comment section tujja kuberanga tukubuzaako mu video zaffe ezinabazizzeeko ate tuwerabira okunyiga akadeka notification no ku subscribinga kankoneko ku mikwano gyaffe bano wamanga buli lunaku munange tweyongera okufuna abantu abapya ku channel oba ng'oli mupya mukwano tukwanirizaako mbuzaako kunya Karungi Dorin Olivia Nankuke Esther Flavia Naibinga Kat Alex Chirabo Okawesa Godwin Semombwe Ronald Margaret Namukasa Munasa Namutabi Darat Kagude Charis Mwima Julius John Ngabo waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Eldad Waswa Aisha Tuina mukwano gwaffe ayitibwa Aisha Kawala Joel Joe 6709 Julia tuina mukwano gwaffe ayitibwa Cheuta Margaret Mukasa Mulungi Aisha Sazi Moses mukwano we bale kuba nti nate ekwoli Mugwanya Francis netubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Walonze Geoffrey bwete tambudde we bale kwekumira ku Newspark channel beera bulungi weeraba.